Anga gavumenti bwerwana okumenya amayumba g'abantu okumalamu abantu amaanyi, bayina ebikundi bye bali mu kutendeka bye bagenda okuyiwa. Ne social media baagala bagifrustrating nga bwe mulaba ground. Yes, waliyo ebibinja bye bali mu kutendeka nga case study bagikolera ku ASP Bible and Politics in terms of military wing and amawulire agava mu bitongole ebikuuma ddembe mostly, then ne teacher Lumbuye ne ba comrades bonna. Then ebibinja bino bagenda bikola bwe bati, bayina abantu be bagenda okuleeta ku social media mbu nga babataddemu ebinnonnoggo, ng'oli bw'abagamba nti waliwo meeting eyabadde egindi ng'abawaako ne ku bifaananyi wali ne mulaba Lwabwogo ng'asala, ne mulaba Kalugire ng'asala, n'agamba naye mulindeeko nja baleetera ebisingawo. Mbu balwane ennyo bamale okulaba nga baggyawo abantu be mubadde muwulira, be mubadde mugoberera, mugambe ate bano baleese kaka, bano bo bakulagane ku bifaananyi nolabako wali. Era waliwo ebintu bye bagenda ng'okwogera bibeerewo. Then ne mu Bayibuli waliwo be bali mu kuteekateeka ab'enjiri. Bagenda kuleeta ebibinja nga bya njiri, bagenda kuleeta ebibinja bya entertainment, ebyo ebiboozibozi ebyo ebibeerako ebyo ebya kimpanya biki ebyo, bagenda kuleeta omujiji ku social media mbu nayo basobole okugikola nga bwe bakola ground, wabeere nga tewakyaliwo omuntu awuliriza Mulodokai, tewakyaliwo omuntu awuliriza Jebi Muwonge, tewakyali muntu awuliriza Masaaba, tewakyali muntu awuliriza Noah Mutwe, tewakyali muntu awuliriza ba KDF mwenna ku TikTok nawa, tewakyali awuliriza Kiseka, tewakyali awuliriza Teacher Lumbuye, nga tewakyali atuwuliriza, kubanga baleeta new breed. Ab'enjiri nga weebali, ate bagenda kugabana essaawa kuba bagenda kuba bangi. Bagenda kugabana essaawa nga social media ebeera bize buli ssaawa ku ssaawa. Ono avaako n'ajjako nga bwe twepanga. Ffe twepanga naturally nti buli omu naafuna essaawa ze. Ne bw'okyusaamu banno bategeeza nti abange okusinziira ku ky'omulimu guno nti nakyuseemu olwa shift nti kati nja kujja bwenti gwe Noah Mutwe dda wano. Kati gwe nga bw'oli ewaka nga toyina nnyo mukama waakuli bubi, dda wano nze nzire wano, kakati gwe sikamu wano nze nsikemu wano. Naye nga biri naturally, biri nakyo ffe ebyaffe byajja nga biri nakyo, kubanga ojjukira najjanga ssaawa 9 nenkyusa nenzira ku 11 nenkoma waawo nenzikamu ku 8 nenzikamu bwenti nga ndi awo kasita mukama wange ajjako obuludde bwe nga nze nnoonya we neenyiga. Naye nga bannange mbagambako Noah gwe obadde ojja mu zino essaawa okesikamu bwoti gwedde wano nga kale kati gwedda wano nze kanzire wano. So kati nabo bagenda kukipanga artificially, babeere nga bajja n'ebirala. Naye ffe weetuli KDF mubeere gumite. Kale mbu baagala okukikola, balina ekizibu kya media. Abaana ba ghetto essaawa yonna mulinde okutandika okubanyaatula. Mwasembeza Abanyarwanda mu ghetto. Mugenda kera ku makya nga mulina abaana abagudde. Mugenda kera ku makya nga mulina emirambo mu ghetto. Gundi yalidde n'afa, gundi yeebase n'afa, gundi yanywedde n'afa, gundi yakoze bwana, gundi yafudde. Emiranga gigenda okuyita mu ghetto. Mwasembeza Abanyarwanda mu ghetto, mugenda kiwulira. Na Kenzo bamuwadde Abanyarwanda bamulwanire embunne entalo ze. Waliwo oyo mwana Scorpion Shaba oyo yatta Danis ku Mapeesa. Kenzo gwe yakozesa okutta Danis ku Mapeesa. Genda okinoonye ojja kukifuna. Kale naye eyo leka nveeyo. Nabagamba ku Pastor Kayanja nti gavumenti emutandise emuleka ku ttaka. Sabagamba abadde akyali kugwa ebisiyaga kati ate bamuyise UCC muyise
Programu simanyi gye yakola okusimanyi nga 1921 mbu yayogera ebikikinike simanyi ebitatuukaganye ku mutindo. Oyo naye ali eyo. Kayanja Bayibuli egamba abakola byonna n'ensirika n'olowooza n'enkanankanira ddala naawe ojja kiwulira. State erina abantu nabagambye waliyo bomu mu mizikiti. Essaawa yonna waliwo bomu mu mizikiti, temuzeerabira. Eyo nvuddeyo. State erina abantu beepanze emaze okufulumya ebyapa buli awali ettaka lya Nuupu, ettaka eririko ekitebe kya Nuupu. Waliwo ababadde ebweru nga tebaamanya, baabiraba luvannyuma nti Nuupu ezimbye ku ttaka lyabwe, so bagenda kutwala Nuupu mu kkooti okubba ettaka ly'abantu abo. Ekyapa ky'oku Kavule kiriko ekyapa ekirala, ekyapa ky'Iganga, ekyapa ky'Embalala. Yes, ebyo ebitebe bisatu ne Kamwokya wali ndowooza wansi ku School of Gundi. Balina abantu abagenda mu kkooti oba abagenda okukola court order, babawe court order nga yakiyita mu luggya bajje bamenye bagambe status quo esigale nga bweri. Bateekawo measures ku Sunday mu misinde gya Muhoozi okwegeraageranya ne Bakabaka. Emisinde gye baagala kugigeraageranya n'egya Busoga n'egya Buganda n'egyani. Era gwe wenna Omunnayuganda agendayo kimmanye, bw'oba oli Musoga oyendoosinga mbu ogenda kwendoosinga Muhoozi ku Bwakabaka bwa Busoga. Bw'oba oli Muganda ogenda kumugeraageranya ne Ssaabasajja Kabaka ku birthday run. Bw'oba oli Munyoro ng'omanya nti nno ye ayagala kubagatta bonna Kanywa. Ayagala kubagatta bonna Kanywa abeere king of kings mu Uganda. So bw'oba oli Musoga ne bakuwayo 5 n'ojja okudduka emisinde ng'omanya kati kyabazinga wuyo oyo. Okitegedde? Sigenda bbirwamu. Abaana okuva ku masomero okutandika n'olwaliro simanyi oba mulinayo accident gye mulabye. Eno secretariat nabadde nnyina gireeta kiro naye nagifunye nga nvuddeko nga sikyasobola kudda ne ngamba kankireke. Naye wulira, Muhoozi yennyini alagiddwa okuvuga emmotoka ye yennyini atomera abaana abato abava ku ssomero. Nkiddamu, Muhoozi yennyini oba anaaba avuze emmotoka ng'adisigayizinze oba eneebeera konvoyi ye ng'emanyiddwa nti eyo konvoyi ya munene. Bwe mulaba konvoyi yonna etomera omuntu, naddala abaana abava ku ssomero, egenda kuba ya Muhoozi. Ng'ovudde ku bino eby'okutuma ne basaddaako eri, alina okuvuga emmotoka ye yennyini mu biro bino ng'abaana bava ku ssomero asaabale abaana abato. Eiza agenda kudisigayizinga atomere ng'omuntu wa bulijjo adduka agende. Ekyo bw'aba alaba nga tekisoboka ajja kubeera mu konvoyi ye bulungi, atomere agende, mukole kye mwetaaga. Naye kiri sipirikyo agenda kutomera abaana abato mu konvoyi, oba ng'abaana bava ku ssomero akole accident alinnye abaana ab'enjawulo. Ye yennyini, si omuntu ali mu konvoyi ye yennyini ng'avuga emmotoka ateekwa okuttayo abaana, nga ye yennyini bw'alina okulumba Obwakabaka bbeeyo ekintu ekikola Obwakabaka. Okukwata abavubuka idle and disorderly kuggiddwako akawuuwo mu bitundu byonna ebiyina amatawuni oba ebibuga. Bagambye bakwate abavubuka ssaawa 1-2 batandika okukwata abavubuka babaguleko ebisangosango bagira babeera mu kkomera till further notice. Ekirala balagidde ab'ebimotoka ebinene okukwatibwa emisana, babayigganye emisana babakuba ebipapula nga binene. Indirectly okutuusa lwe banaakitegeera oba
owa traffic akugambe mu mirembe agambe toddamu bw'oba oyagala okuwona bino toddamu kuvuga misana. Ebimotoka ebinene byonna ebivuga omusenyu, ebivuga amayinja, ebivuga amafuta, ne bwe buba bukanta zino ez'amatoke simanyi fuso simanyi biki bagenda ziyigganya emisana zisobole okudda ku kiro. Ekintu kya jaamu kibalemye okufunira solution entuufu. Naye ekiro babalekera emirembe. Kati oli ne bw'anaaba takifunye akimubuulira direct akifune psychologically ng'ekiro tafuna yadde amuyimiriza. Naye emisana avuga wano nawali ne bamukuba ekipapula, 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 wano nawali ne bamu kimugire mu bwongo nti kirabika tetulina kuvuga misana. Ekiro avuga okuva boda to boda nga tewali amuyimiriza in order to decongest Kampala metropolitan or Buganda region. So ebimu ku byo byebyo byensobola okubanga mbawaako wano mu security alerts. Okwewamba kuli mu jjiya naye tekutuuka konna kwogeddeko saagala kukuddamu. Ndowooza byebyo.